okulya bakadaama ebisiyaga bababa okurepinga abaana ababakolera nga babayita mu bitundu byabwe ebyemabega kisusse kati ono omwana alinga wa mukaaga mu cases zenzize nga nkolako nga bamuyise emabega omwana w'ewaka yazze n'amukwata wabula ng'ayise mu bitundu ebyemabega ayise mu reverse omwana ono ali mu bulumi bungi nnyongera we mugenda okuwulira story ye kuba yavuddeyo ne yeeyogerera akatambi kaneeno bakasindikidde n'ensalawo mbere nga nkasheyalinga nammwe amannya yenze Shila Adita enono ye YouTube channel yaffe gye bayita Beauty Tips for Girls jangu obeere nga osubscribinga nteekayo ebintu bingi nnyo ebikwatagana ku lususu ebikwatagana ku mubiri ebikwatagana ku bulamu obw'obulijjo otya bw'olina okwejjanjaba ng'okozesa ebintu by'obutonde ng'okozesa ebintu ebiri mu nnyumba ya mukamaawo gwe okwekolamu omulimu obeere nga olabika bulungi ng'oli maid naye ng'olina skin ennungi ng'olina bulaka ennungi bulaka etaliimu bizigiro bulaka etaliimu bizigo kwokya toyina lusolosolo jangu obeere nga osubscribinga muganda wange nteekayo waaka omulungi wabula ng'ate olunaku olwaleero nzize ne story ekaabya amaziga muganda waffe mwana muwala Bamukute ye yavuddeyo ne yeeyogerera nga omwana wa mukama we azze n'amukwata wabula ng'amuyisa mu bitundu ebyemabega mwe mwenna mukimanyi nti obwami obutonde bw'omusajja engeri gye buba bukalubamu ng'atuuse mu kikolwa ng'awulira ayagala kubeera nga ayingira mu bitundu by'omukazi waabisonseka mu bitundu ebyemabega mu anasi mannange ayinza okuviirako okuyuza akabina n'owulira obulumi nga bukususeeko kambatereyo vidiyo y'ono omuwala mubeere nga mugiraba wabula ng'ate sinnabagiteekayo jangu obeere nga osubscribinga muganda wange okwate ku kide ekibeera waawo waggulu bajja kubanga bakuwa notification bakuwa message buli we tuteekayo vidiyo empya katugendeko mu katambi ka mwana muwala then tukomewo. Hi, Najizika, how are you? Is your name Najizika? Okay, singing after the son, I'm going to toy. Okay. Yesterday, evening hours, never did not go to room young book. Ngabazadde batebaliiwo kati najja n'ayingira n'aggalawo n'ayagala okukola ki okuneekakako nemulwanyisa n'ankwata omutwe n'aguvuunika ku buliri kati mu kulwana ennyo jjukira nawumula ennyindo eno ekyali mpe kati obwedda omutwe agunyigiriza wano eno ku buliri naye nga mpulira ennyindo ennuma kati ng'ayagala kunsonseka zibulaye nga nze mulwanyisa n'aginsonseka lumu mu kabina kati n'enkuba omulanga n'enkuba oluggi n'enzigulawo n'enfuluma n'enziruka waggulu eyo kasolya n'enzira eyo n'enkaaba n'enkubira mukwano gwange bwetwava naye Uganda ne munnyonnyola ne mugamba kino nakino bwe kiti kye kintuuseeko naye nkoze ntya n'agamba kubira kampani abakampani abakubira tebarespondinga ate wennaayogera nabo bagenda kukola ki bagenda kwogera ne bano bayinza n'okunkola ekikyamu kuba omwana waabwe ali mu nsobi ate tebaagala balabisa kati neebuuza nkole ntya kuba mpulira obulumi nze obwedda nkaaba ne bambuuza obadde ki ne mbagamba ulcers zinnuma nga sisobola banyega nti kino kye kituuseewo nga ntya nga ngamba bayinza okunkola ekikyamu mu kiro eyo nga neebase. Ani go start contacting a Saran company. Ngezaako naye sinnabakwasaganya ate siina wifi nkozesa VPN olunaku lwonna VPN obwedda yeekyanze nga ngezaako giconnecting
ndowooza akatambi ka muganda waffe mukawuliriza bulungi nnyo nga ye kennyini yeekubira omulanga yeetaaga buyambi. Kampuni yagezezaako ogigamba naye munnange tennabaako nakubaako kyekola mu bwangu ddala. Omwana ono we batamwanguyire ayinza okuvunda ebitundu eby'emabega ebyo. Bannange guno omuze bwe guti tuguvumirira wabula nga nsiiba mbagamba mmwe baganda bange abakola ewaka okweteekako security ky'oba osooka okukola tosinikanga amannyo n'abaana abalenzi ab'ewaka abatuuse okuvubuka oba abakuze tokikolanga. Boosuwo omusajja muwe distance ate era omulagirewo nti gwe wajja kukola toli interested mu bintu bya relationship yonna. Ate era gwe kennyini oteekawo influence obeere influence oteekawo embeera ekuleetera abantu abo b'okolera okubanga bakutya n'okkuwa ekitiibwa. Muganda waffe ono engeri gy'akwatiddwamu baana bangi nnyo abazze nga bakwatibwa nga tewali kyakukola wabula nsiiba mbagamba munoonye human rights organizations zibeerawo ezirwanirira eddembe ly'abakozi bonna mu kifo ky'okubeerawo nga gwe weekukumye olinda mwana munno eyajja naye okukola ajja akutaase. Muganda wange ebizibu bingi bijja kubanga bikyabatuukako. Ky'oba olina okukola igwe kennyini weekwate ogende ku poliisi okulaba nti nno mukama w'oyo avunaanibwa. Amannya nsigadde yenze Shila Adita atanaba kubanga osubscribinga muganda wange jangu obeere nga osubscribinga imbaagala nnyo.